most especially with practicals. If you have registered for one shift and then you require to have a second shift, kindly keep in touch with us. So we'll inform the people in charge. If you have registered one room and there is another room created, keep in touch with us such that we don't get surprise attack when we visit you. May God bless your centers. Today I feel so humbled that I'm going to sit my first papers, because today I'm having history paper 1 and history paper 3. So it has been God's grace that I am here. Nebaza nnyo Mukama olw'okutuuka ku bigezo ebisembayo bya ebigezo era nga ndi musanyufu nnyo. Olunaku lwange olusoose ngenda kukola mathematics paper 1 paper 2 era nsuubira okugiyita obulungi. Kimanyi tugenda beko kubanga tuyise mu bingi tuyise mu buvubi bungi naye olwatuuse mu kaseera kano ffe baani banaaja agomba kuba mu kifo kyaffe naye Mukama alonze guno omwaka 2024 era nga tugenda kikola with a shine. Nebaza nnyo musomesa waffe Mr. Mawejje Patrick atusomesezza bulungi era soka gye tuwandiise tulaba nga tuwandiise. Twebaza nnyo nawe Mr. Odong kuba otuwadde pepa ngeri favorable, ekyamazima tuli basanyufu. Twebaza essomero olw'okusomesa obulungi n'okuba obudde nga bakandidate environment ennungi. Nvudde mu kigezo kyange ekisempe eky'okuwala ekigezo kibadde kirungi. Neebaza administration yaffe abasomesa baffe abamaafi Madam Teddy Master Jeje we bali nnyo mulimu gwe bakikoledde. From a mathematics paper, I thank God that the paper was easy. It's by His grace. I thank my teachers, my parents and everyone who has supported me. Thank you. Ebibuuzo bibadde byangu, tubadde tetusuubira kubeera bwe kityo naye twebaza Katonda. Ebibuuzo bitambulidde bulungi era tusuubira ekirungi okuva mu ggwe. Mubaddemu obukodyo naye nga tusuubira nti nga ffe abayizi b'ekimaanya abasomesa ffe bateeka ekimala era tukoze kye tusobola. This paper for me it has gone on very well, and I think on the side of those who are doing history everything is okay. Yeah. Abaana babadde mu muudu nnungi ne bawandiika ebigezo byabwe bye bawandiise tubimanyi naye tusuubire bajja kuyita kuba twabategeka bulungi. Tubadde n'omuwendo gw'abaana bali 194 nga kwabo kuliko abaana abawala 9 ate nga abalenzi bali 104. Mpodde ekikulu n'okumana omuganda ekyane kyakyaki. Twatuusizza bakandidates 16 nga 2 bakola sciences ate 14 bakola arts. Since mbala ku station yaffe y'embala tetunafuna center ya senior 6 twaba registeringira ku Gracious Secondary School. We have some prisoners from Barra Main Prison whom we expect ended up here in one way or another because they tried to access other schools but they couldn't get access. Schools were fearing, thinking that the prisoners cannot sit in their centers because they would create a bad image. But we are very kind and we hope that we would help them after the government had requested so that they can sit at their Gracious Secondary School, and we were able to allow them and sit with them with other students. I feel I'm ready for the exams because I've got enough time for revising and I've got enough material that will provided to us by the administration, and I hope I will get the best. I'm going to do mathematics paper 1 and I expect to do better. Okay. I shall perform. Should we expect a 20 from you? At least 18.